abo bennyini be batandika ekiboozi ky'emmeri. Kakati wuuyo atandise kutembeeta kiboozi kya nnyonyi za Amerika ezeebongera mu bwengula bwa Uganda. Nkola yaabwe buli bannayuganda lwe baba nga basobola okusitukira wamu balwanirira ensi yaabwe. Abo be babadde nga battanga molaalo yaabwe nti Amerika egenda tuweereza obuyambi kubanga yekyasinza amaanyi. Okulonda kwa 2011 Museveni yaleeta kipropaganda ky'emmeri. Abo abakulu nga be bali mu kitembeeta bannayuganda abaali abanyiivu olw'akalulu akaali kaakababbibwako. Bonna ne bazembe yabalinda Amerika emmeri ya Amerika eri ku mwalo e Mombasa. Egenda kujja efuggaze Museveni ng'abo be bakitembeeta. Kakati wuuyo atandise okutembeeta ky'ennyonyi ya Amerika etambulira mu bwengula bwa Uganda gwe weebuuze. Oyo yalina okubeera omweraliikirivu ku nnyonyi ya Amerika eyeebongera mu bwengula bwa Uganda. Lwaki si mubaka wa NRM essaawa eno ye mweraliikirivu ku nnyonyi ya Amerika eyeebongera mu bwengula bwa Uganda? Mbadde mmanyi nti oyo amaze emyaka n'ebisiibo ng'agamba nti alwanyisa gavumenti ya Museveni okuva mu 2006 lwe yayingira paalamenti. Ate ennyonyi ya Amerika ezze mu bwengula bwa Uganda ate yalina okulaga obweraliikirivu ku yo. Kyogamba erirayikire kusaanyawo bannayuganda oba erirayikire kuggyako gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Ku munnayuganda munnansi ne gavumenti ya Museveni ani alina okusinga okuba omweraliikirivu ku nnyonyi ya Amerika gye balabidde mu bwengula bwa Uganda? Lwaki si mubaka wa NRM yayimiridde ku ffule eyo ng'alaga obweraliikirivu ku kikolwa ng'ekyo eky'ejjooga eky'Amerika okujjooga gavumenti ya Uganda kubanga ennyonyi yazze ne gavumenti ya Uganda tegimanyiiko. Kakati Ssemujju ye yali badde ateekawo embeera nti mweraliikirivu nnyo ennyonyi ya Amerika gye yazze nga ne gavumenti tegimanyiiko yalabikiddeko mu bwengula bwa Uganda. Lwaki si mubaka wa NRM? Lwaki ggwe? Kakati mutandise okuvuga ekintu kyammwe ekirala. Mutandise okuvuga ekintu kyammwe ekirala eky'ennyonyi ya Amerika era mumale mukisindikire ffe. Timwatugamba ennyonyi ya Amerika ezze kuggyako Museveni. Bo bennyini be bakuliyetingawo ebirwadde ate ne bewunzika nga birina kubeetakuliza ffe. Baleeta agaboozi gaabwe bakuliyetinga agaboozi gaabwe ne bapromotinga agaboozi ga Museveni ga propaganda ga Museveni. Wakati nga mmwe mubadde n'essuubi erikola ekintu kyonna eky'okwenunula nga baleetawo ekibeera. Ennyonyi za Amerika zaayiseeko mu bwengula bwa Uganda yerere ate nga Ssemujju ggwe azeeraliikirira. Lwaki si wa gavumenti yazeeraliikirira? Oba mwagala pikirako kiboozi kya Dr. Kizza Besigye. Uganda gavumenti yagitadde ku nninga ennyonnyole ebikwata ku nnyonyi y'eggwanga lya Amerika enkesi egambibwa okulabikako mu bwengula bwa Uganda ennaku 3 zino mu bitundu bino. Ssemujju agamba nti gavumenti erina okunnyonnyola bannayuganda ebikwata ku nnyonyi eno n'ebigendererwa byagireese wano mu Uganda. Omubaka wa Kira Munisipaali mu Paalamenti Ibrahim Ssemujju olutuuse mu lutuula lwa Paalamenti n'asabira wa Kazindaalo okunnyonnyolwa ku bikwata ku nnyonyi egambibwa nti amagye ga Amerika eyogerwako nti yabadde yeebongera mu bwengula bwa Uganda mu ngeri ey'obukessi. We need government to allay our fears about reports that an American surveillance aircraft has violated our sovereignty on 3 occasions. For us, we can violate the one of Kenya and then complain when America is violating ours. But we need you to allay our fears. Omubaka Ssemujju agamba nti bannayuganda beetaaga okunnyonnyolwa kubanga abamu bali ku bunkenke olw'ennyonyi eno.